Yes, Fadi TV jimbaniriza kati kano mwasibye mutya muli mutya ngena kusaba o subscribing onyigene kadi wanapane updates zinavali forenga Fadi UG News kosane KB TV UG kosane ala TV Uganda na muzi following zonate mujja kubanga mwejisa Mukunja Ataseera munange bifaananyi byongedde okubanga bivaayo era kyongedde okubanga kikonfamingibwa nti byaddala mulwadde tali mu mbeera nnungi nga bw'olengera awo ebifaananyi byebyo ono bagamba kirabika mukyala Alima Namakula jjukira omwaka oguwedde Mukunja yawamba emmotoka ya Alima Namakula oyo mukyala ndoza mutegeera bulungi abasinga bamumanyi nga maama wa Rwema kubanga bagamba mbu yakuza Rwema Namakula bamuyita Alima Namakula bagamba nti Alima Namakula nti yaloga Mukunja Ataseera nti era amukolimira nti era Mukunja alina kumala kumwetondera Alima yavudde n'ayogera ku nsonga zino ng'agamba nti ye Mukunja yamulabanga bulabi yagamba tajjamu malirako budde yagamba tajjamu malirako budde lwakuba basinga simanyi wajje bakijje nga bagamba nti oba oliawo ayinza okuba ayina kyakola kiyamukola ebisesinga eri abantu abamu nga bebakolima oluusi nga ebikolimo bikwatayo nebakwate bagamba nti ebikolimo by'enkoko tebittaka munye omukyalo ne yakolimira Mukunja Ataseera tetuli sure nti oba n'okumukwatamu yamukwatamu nti kale tiyamukola ki yamuloga yenabutuse skin efokuse abantu bagamba nti yabika monkeypox mbu yamuluma omanyi wali obulwadde bwayita monkeypox mbaokulaka obulwadde bumuluma naye embeera ye si nnungi atambulira na ku miggo ekimbi kyamulumba mpola kyongedde okubanga kimugongobaza mpola kimusaanyawo slowly by slowly kimusaanyawo mpola atambulira ku miggo ono avuddeyo ng'asaba Alima Namakula asobola okubanga amusonyiwa emmotoka yawamba emmotoka ya Alima waba ne Mukunja ogenda okuwamba emmotoka ya Alima yali amubanja essente ze era Mukunja agamba ati essente kanzeesonyiwe naye nsaba kunsonyiwa kubanga ye Mukunja akikakasa nti Alima yamukola bino eddogo lye liri ebyaddala ate ebikolimo bikwata bebagamba ebikolimo by'enkoko tebittaka munye eri just eba nkoko ate n'oluusi kamunye gimanyi okuwunya oluusi manyi zibba nnyo obukoko naye ebikolimo bimanyi okukwatayo enkoko zimanyi okukolima ebikolimo ne bikwatayo akati awo byamugamba ebikolimo by'enkoko tebittaka munye eriyo abantu nga ajja kukolimira ekikolimo kifuukire ekikolimo kikufuukira ekikolimo ng'akolimye osanya gwe n'okuzanya gwe n'abantu nsonga zeezo kusadya Mukunja Ataseera current situation sennungi embeera yo sennungi Alima Namakula nti alina kyamanyi ku bulwadde obumuluma era abasinga bananze okubanga bagamba nti Alima yaloga Omukunja Alima yagulanya emmotoka empya bakazi balina ssente bano balina ssente jjukira emmotoka yali awambe yali ndoza kika kya yali Aliya Kawundo oba bali Lexus sijjukira abonye emmotoka eyo naye nga emmotoka yagiwamba mwaka guwedde naye nga bana bava ku ssente Mukunja ng'agamba nti amubanja ensimbi ze amukubira essimu tazikwata ate nga baali bateesa nga baakola endagaano nti Alima n'akola ki naye ekisanoza mubitiikira bulungi ndowooza mubijjukira mwenna omuntu ng'obeera ku social media ensonga ezo wazimanyaako byonna byavaawo era Alima kwe kolimira Mukunja esaazi embeera gy'alimu akosa n'okubanga yaseega omanyi kye bayita okuseega Mukunja abulina akufami nga nagaba naye sinnafa nkiye ali mulamu olw'ensonga nti abadde bamubika ku mitimbagano gya social media nga bagamba nti oba oliawo afudde alikiriya asobodde okubanga akonfamiza akakasiza nti mulamu newankubadde mulwadde wabula n'asaba abo abandyagadde okubanga bamuyamba mumuyambe mumwetonderekoko Alima Namakula kubanga ageza kubanga amwetondera amasimu agakuba mu masimu tebagakwata naye ebyo Alima ali mu kweyagala bweyagazi agamba oddangamu baba yaloga ono n'amukolimira manyi omuntu okukologa ate nakukolimira ate nga n'ebikolimo ebyo oluusi bikwatayo kati awo guba kugenda kujabagira bujabagizi eddogo gye liri ebyaddala temuwakana nti eddogo teririiyo eddogo gye lya muntu asobola okukulugana n'oseega
n'oseegera ddala nno. Era abantu mba mulina okubeegendereza ennyo, mwegendereze nnyo abantu kuba abantu si bangu. Ekyamazima kyo abantu si bangu. Mbeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale eno bagita Faali TV gy'abali mu ggwanga erya Iraq mu Baghdad. Mbatumiddeko ne mbagamba nti mwakola kya bode nnyo okubanga mugifollowinga bagita Faali TV. Ne mbagamba nti ne ka comment section weekali awo just obubaka abuntira mu ka comment section ate osigale ng'ogifollowinga muyita Mukunja Ataseera tali bulungi akadde kano tali mu mbeera nnungi. Obulamu bwe bwo bwaseegera ddala. Obulamu bwe bwaseegera. Omanyi okuseega kuli supa ye Mukunja Ataseera. Bwaseega nga bw'okiwulira. Kuliko bayita okuseega. Omukazi yamukolimira, omukazi alika yamukwata yamuloga. Bayita oku ne bannange enensi mwegendereza abantu. Mukunja ageza kuba nga yeetondera Alima yetabirika agamba gwamanyi oba obonaabona n'ebiwundu byo yenna abutuse. Oza mukiko ebifaananyi bye nabalaga mu vidiyo yange esembeyo gye nakola ku Mukunja Ataseera nga yenna yabutuka nga balaga nti yabadde mu ddwaliro. Abasinga bawakana nga bagamba oyo si Mukunja. Naye kyamazima ne Mukunja ndabanga abaagala okubanga bafaanagana n'oli lwakuba oli nalaba byamubutuka nnyo. Naye ate naba Mukunja Ataseera sikini yabutuka katono. Looza olengera akafaananyi ako waggulu, kalengera akafaananyi ako looza okalengera. Aye nga gubayiira ebintuntu nga bannaaye ensi eno musajja wattu bambi byebitambatambula akadde kano ku social media bagira Faali TV. Abasinga budde nga bagamba nti Mukunja nti yalema okuwa nti abantu abakulu ekitiibwa. Naye nga jjukira ne Alima Namakula naye yakola ki? Yabitandika. Mukunja ati yali wamba emmotoka ya Alima Namakula. Singa Alima Namakula yamuwa esente nga bwe baali bateesezza. Esente ze bagamba nti zaali za mu gurupu ndowooza oba ey'abayimbi. Mukunja oba yazikola Alima oba eza Mukunja Alima yazikwata ng'agamba agenda zimuwa. Saabitega bulungi gye byali bitambulamu naye ng'obuzibu bwavaawo. Kubanga Mukunja kwe kuwamba emmotoka. Naye bw'okuba lwe yawamba emmotoka eyo obulamu bwatandikira okukyankalana. Ne bukyankalana mpaka essaawa zino. Okubanga essaawa zino yaseega. Ali waka asiiba waka. Ali ku miggo omuntu yatambulanga obulungi. Eyo si ddogo. Abagamba mbu si ddogo mbu agende mu ddwaliro mbu oyo monkeypox manya nga yamuluma. Mune ebyo bagita Faali TV mwongere kubanga mumusabira asobola kubanga ateera kubanga embeera gy'ali mu nnungi okutwalizaamu. Bagita Faali TV mbeera bulungi mwera.